Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda tandikanga mbabuuzaako omulungi atraba wenna eyeekuumidde wano ku YouTube channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. It's such a beautiful day. Abaali mu meeting zaffe recently mujjukira bulungi bwe nagamba family yonna Garden Millicent ne mbagamba nti olunaku olwokuna nsaba mulumpe ngenda batwalako out somewhere tusiibeko ffenna nnyina gye bampise ne baŋŋamba nti ntambuleko ne mikwano gyange kati mbalonze nga mikwano gyange be ŋŋenda okugenda nabo gye bampise era we mundabira wano tuli mu lugendo tuvuga tuli mu kugenda basinkana olunaku lwe luno lwe twateesaako ne tuplaninga naye munnange abagole abo boolaba ngenda bakubako surprise anti ebintu bino gye byatandika mwami Gadi asurprisinga mukyala we Millicent kati naye simanyi nnyo baali afunyeko ku experience ya surprise ey'omusurprisinga kati katugende tusurprisinge bonna omulundi gumu so nsaba mutugoberere tulabe era mutusabire olunaku lutambule bulungi byonna bitambule nga bwe tukola ki bwe tubibaze cause it's going to be such a long day for us olunaku luwanvu ebiri mu lunaku luno bingi nnyo munange olumu planning ebintu niwabaawo ate ebigwa tebiraze naye nga gwe kyoba omanya kyali mu kkubo tusemberedde okubanga tutuukayo naye tufunyemu obuzibuzibu awo emabega ku express tufunyemu obuzibuzibu ne bututeekingire obudde nabwo almost 1 hour nga we are there naye tewali buzibu ffe tukyagenda mu maaso tukimanyi nti omutonzi waffe yasalawo era agenda tugoberera mu nsonga zino so mwongere okutambula naffe tulabe ebigenda okuvaayo abagole baffe n'abaana bonna family mbanonye tugenda bwe tutyo nno munnange sikurisi eyo twatuuka abantu ne beewuunya ne baga Shifa teralabika wano ku Sande olunaku lwaleero naye nga mune bwe tutyo wotulabira tutuuse bulungi nnyo tusinkane abagole ebisinga kambi kuteereyo obyerabireko naawe kennyini so nyongero bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo yagala zibere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0 2 7 26 73 Kampala Polytechnic Mengo beyond limits. Zino basawa mukaaga kati zeeka zifuuse nga mwenda kuba nakatuukayo Una sawa. Then tugenda kujja mulinda omuntu nayetereza ndabona bwatambula ng'omusirikale Saka mbulire mulagawa
mugenda kukola ki omukolo ani yagambye temwasomye Mizero zitandikira ne. Omanyi abaana mu uniform bafuuse kati sibajjukira. Mukuleke ku. Oli otya? Yegwani? Shabiba. Wasomye. Mizero tazireka. Abeno? Limtia. Yeah. Watadde mudderi musonso kituufu. Ate munnani. Yagambe tagala nigi namukolera eki. Yagambe tagala nigi. Sagala nigi nako eri kugetulaga. No gikogwe ko gikubemu. Enyumye. Tenyumye. Choka tebagala natutuule. Bakuliddewo. Twayambadde kuva ku macha. Okwenda mu yagala kiri. Omusirikale yatukutte. Natumalira obudde kati n'agamba tumuwe emitwalo 2 kati neŋŋamba singa 2 yaginsabye tannanyonoonera time kuntuuza kumala almost ssaawa nandizimuwadde kati nange tutuusa nsaba 2 nange mugasigiziina muwe 15,000 agamba tazaagala nembuuza yazikoledde mulimu kinze bwakakeeredde nayingiza emitwalo 2 2 njimumi ekiki kubanga kuliridde obudde anti already andiridde time is money oli kunsaba ssente z'otalina nno nakyogamba nti nno za kino netwetwala bwabasobola nze ndudde e Kampala mukwano bulungi nga wanyumya akaviiri bano mugambye omulagawa Musa ebisigala wano bireete tumale tugende. Junior, how are you? Bale mujje mumbuzeeko. Good. Mugambye mulagawa? Zobwedda ngamba niye bali. Tuteeka ngalo mukamwa. Ekkubo libadde eki. Konzi ate ekibampa kivuddeko. Omanyi kati. Nayo era still naye erimu era ebifuufufu naye etambula mpola mpola. Budde bwayo bwebu. Tusaba wabirewe ekyenjawo. Mugambye mulagawa? Ani yabagambye muje mulaga? Yabage wamubada bambu. Mama mulaga ntite wali mugana soma. Oba mwe tubaleke. Mugende kusomera. Musa agambye mwe viri zono ziringa wembule kafulu mugano. Konto. Mwe viri zo ziringa eza wembule mu kafulu mugano. Zikuze ayine eviri nyingi. Kati nabo bakimanyi nti oli mugole. Vira ina nyingi. Ani mugole? Ate mwe temuli bagole. Ate mwe muli ki? Sagala. Chokola abali puka bogira nenga balinga byarani. Muli flower galo. Bannange. Mukakasa. Bayina biri myufu ng'ezange. Mutambule munga bwe mugendo tambula balinza nno bate bamanyi tuteekewo abalala. Mutambule mu waneno nga mutambula. Ate laba nnooli. Uyimirire. Ayimiridde wali ali ku nneegomba. Jangu mbuuzeeko. Sigala mu ngato tozijja. Naye bano abaana balina obugatto obulungi bano. Miraka ali wali ali ku nneegomba. Tanyega. Anna. Na. Nenga muri mutya. Jetuli. Ejikuuba. Jituuba. Karoja garden ne Millicent jikuuba. Temumanya ekitegeeza kutambula. Wanje? Mbakubere mwakayimba. Byonna leeta. Nenga birete mpola mpola. Yes. Mavini ali wakwatireko. Atubayamba. Nenno nawe. Oyagala okwetuma emirimu. Jangu osokola abatambula Millicent. Jangu wano jeka kasitulu. Blue by you. Towasomye. Oli mulwadde. Sorry. Ana tasomye. Ng'olabye Mirako teyasomye mulwadde. Mulangira kyabavuga. Kwako nkugulira esoda omulwadde bambi. Jaka kasitula abana batambulire wano. Mirako wange kamugulire esoda omulwadde bambi.
Muladde atero nnyo kasoda. Bano abaana banaabisobola. Ate emmere mugitwala? Eri mu kaveera. Eno tugenda nayo. Mugitwala wa? Eno yiyo. Byonna bibyo. Uli bogoya wa masimere. Mmere balina gifumba. Ono bogoya. Ng'ate galinga amatooke. N'ennyaanya zange nzitwala jjukira ndi embisi. Surprise. Batidde olugendo terusalizibwamu. Surprise. Ate nolo si kulusazaamu. Oba kati narwo olugendo lwennyini. Surprise. Okimanyi? Bulijjo beeso natugamba naye kimanyi abantu mutuleetera yabi ne baga nti nano bayinza kwesunga bubifi naye tuli ku bya mukolo kyeka tugenda mu photoshoot nti ebitenje ebyawedde Mwambale engoye tugende. Era naamu. Shifana wafuuka muyayo bwati. Kwa surprise Eva. Mwambale tugende. Nanyambaza bitya. Osasanga weesaza akagatto. Gwe. Kugambye kati oba tulagawa. Abana badda. Musonse wa white enkubi. Era surprise Eva. Ono atono nga kabaka. Musonso baba. Ya kati munange natuula wansi nenga bannange abagole tubawadde tutya treat ne bayingira mudu y'obugole ne basanyuka nentuula wansi nendowooza ku Hypex Studios nengamba nti munnange ye tulina omukyala Agatha yatuweerezaayo material y'ekitengi era mwalaba abagoberera story eno nengamba lwaki ekitengi ekyo kuba kyali kya Millicent nti lwaki sikiyiiya ne kigejja ne bafuna happy family netetekanya ekitengi ekyo ne tukiyiiya nengamba nti naye Hypex Studios jukira egenda okavaringa omukolo gwaffe nengamba lwaki sibakwata ne tugenda ne tusiiba ffenna ne tugenda ku Hypex nga naye byonna tebabisuubira n'olugoye lwennyini lwali tebalusuubira byadutunga so nabasaba busabe ne bagamba olumpa endutereke we tuli batumaze emikolo ndiraba ekyo dukolera kumbe munange olwalumpa I used only 3 days nenjiya design ne tutunga olugoye olwo nendongerako piece endala ne lumala babeere happy family era nga bogenda okulaba maaso awo. Yes bwe tutyo program yaffe bwe tutyo nga bolabe tuteeseteese surprise tugibakubye bewuunyiza tusanze beeyambalidde engoye zaabwe nga bo balaba kyawedde dda laba ate bagamba bafuluma basibawo kifa tugende nti ate tuddeyo munda musooke muddeyo mwambale zino kwegamba ne bibayitirirako so bwe tutyo we planned ne ngamba aba Hypex Studios mwami Ibra ne mugamba nti munnange abagole nno bagenda kujja okola photoshoot nti n'ekirala tukoze tutya okubakolera kino ne kino ne kino munnange bwatyo na planninga ate era naye n'akyongeramu ne tukisussa kati ate mujjukire n'ekirala Millicent yali yeegomba nnyo ng'awulira emunyonyo Speak Resort nga yeegomba nga gaba n'emunyonyo kati nga yeegomba okugendako kugamba bw'agendawo n'ayingirawo ne bw'ayingirawo buyingizi ne baba talina kyaliddewo naye ne bamugamba wooyimiridde ye Speak Resort munyonyo ne bamukubirawo ekifaananyi nga ssanyulye nnyo era munange bwe tutyo sikulisa eyo ye ku lunaku lwaleero mbagambye luwanvu tulinako photoshoot tulinako okugenda ku ddina emunyonyo n'ebirala bingi nnyo ddala naye nga bwe mbagaye mutusabire so bwe tutyo era byonna mwami Ibra nayimirawo naga nti shifa ekirowoozo kyolese kirungi era tugenda kisupportinga era n'akiyingira fule n'akibaamu era kye tuliko ye mission kati naye nga nkimanyi beebuuza oba shifa atutwala wa oba tugenda kukola ki
bwe tutyo nga tugenda tunyumya mpola mpola emboozi yaffe. Happy family bambadde engoye zaabwe basanyuse. Katuyingira mu mmotoka tweyongereyo. Ebyembi bisekera. Waliwo ebintu ebikutuukako olumu n'okaabamu n'osekamu n'oweewuunyaamu n'osigala kutunula butunuzi. Munnange tuli mu lugendo lwaffe maze n'okugamba aba Hypec nti 30 minutes ngenda bamba tuuseeko. Olwo tukomyewo tuli ku Wakiso wano mu town. Nembala nti yewe nsalira wali shortcut ne simalayo mu jaamu w'ennansa na shadda dakika 3 nja kuba express. Wali nga ndi ku Hypec. Ng'omupiira gw'emmotoka teguyabika. Nange ekinyiizo bweppa mupiira ngu twabikako. Anake Black Bombardier eno nno naye ekooye mukirowooza ek'abawagizi bange. Era bwe tuva mu mukolo gwa Millicent mbalindiridde. Oli aŋŋambye nti shifanze nnyinayo obubiri, nze nnyinayo obusatu, nze nnyinayo obutaano, nze nnyinayo 8, nze nnyinayo 10,000,000, nnyinayo 1,000,000. Tukyuse emmotoka eyo. Bwe ntyo bwe nabagamba kweri munnange gye twayina. Ndi munnange emmotoka ng'ekooyeemu. Ate teyatuvulungula ekigo ne tukuba akabenje emmotoka n'etaaninga upside down kati. Tugenda kirowoozaako. Nze bwe ndaba oba mmwe mukiraba mutya? Kubanga omanyi mu lugendo lumu emmotoka nga muyina okuyimirira bwe mugikanika ne mukanika emmotoka emirundi 3 ku lugendo. Kiri too much. Kiyitiridde. Anyway bwe tutyo ne tunoonya solution nti tukoze tutya. Kati munnange tuba tunoonyeza solution eyo kanika tukanise tutya tunoonye ku kyalo. Nga bw'olaba era nagiyiiya n'enjinyiga ebbali. Munnange bwe njinyiga ebbali omulala n'afuna kabooda tugende tunoonye bamakanika. Mukama mulungi makanika ne tumufuna. Kati munnange Millicent ng'agamba nti engeri gye mugenda okukanika emmotoka shifa engoye zino sayizi zaagizeemukko ne zikyankalanamu. Munnaye anti saabatwala bapima. Kati byali byakugeraageranya ate nange nga mbigeraageranya nyinyonnyola teyira. Sayizi ne zikola ki ne zisukka era nga naye woobalabye nga bafuluma ewaka. Millicent ng'agamba nti kannoonye ekyalaani bagire nga munnange batereeza ku lugoye luno nga makanika waakola ki bw'akanika bw'abakolako. Maama munnange nga ye agenda yalowooza nti okanika omupiira ogwabise mbu gugenda twalanga 2 hours oba 3 ng'agenda anoonya ekyalaani ng'ate dabamu okwolwo mu Wakiso mwonna temwalimu masannyalaze. Ebyalaani ejjukira bikolera ku masannyalaze kati ate alina okunoonya ayina ekitali kya masannyalaze ate nabyo nno bitono tebikyali bingi. Nga tatambula Wakiso yonna ffe tuli eno omupiira guwedde nga tumulinda. Omanyi okutuula okumala 2 hours tulinze Millicent ne tunyiiga enjala n'etuluma ne tunoonya mu Wakiso yonna tetumanyi kyalaani ky'ekizakitire wali. Nze nabagambye ebintu bino okusobola opulaninga olunaku lwo. Jjukira aba Hypec batulinze baseetinze dda amakamera buli kimu. Jjukira twali tulina okulya ddina yaffe emunyonyo. Bannange olunaku olwo mukama kyemuva mulaba nti tubadde tubeeranga mu meeting ne lutusesa. Munnange ye Millicent amanyi nti emmotoka bw'eba eyabise mupiira nti musobola okuteekinga 3 hours nga mugukanika. Nga tutuula nga tukyusa ebifo nti mwambukeko kwa kizimbe bwe kiti muweteko eri muyingireko mu butale. Munnange twalambula Wakiso yonna ne twegabanyaamu buli omu ng'anoonya. Enjala n'etuluma awo ne tusooka tunoonya zi Rolex ne tulya capati z'amajja nti nga ze zisobola okwanguwa mubimanyi. Bana eno story yampitirirako ne tusooka tunoonya Millicent ne tutandika okweraliikirira tabanga yafunye obuzibu. Ate mune Millicent ye tatambula na ssimu agireka mabega n'agikwasa omwami nti yiye akuba mukwate. Kati tutuuka tunoonya tumukubire ku ssimu nga tumufuna. Oh my God, olunaku lwali luwanvu. Munnange oluvannyuma ennyo nga wayise essaawa nga 3 Millicent bamuzuula waali. Ate nno baali batambula byabwe nga bwe muddamu ne munoonya ne mugaa tuddemu tuyiteyitemu nga bamulengera. Kyokka gwe baawufunza olugoye
ndowooza nga naye tabimanyi. Takutta olugoye talupanguludde lwonna, taluzizaayo, emikono agiggyeko giri waagyo, ekyowakati kiri waakyo buli kibadde. Simanyi kye nninza banyumiza mu lunaku luno. Ate olumu we bimpitirirako nkaabawo ezziga nga ndaba olunaku lugenze, tulina okukuba ebifaananyi obudde buli mu kuziba, naseetinze aba meekaapu batudde, jjukirayo oba akukozeeko batakukozeeko akukyajinga. Nakugambye nti okusituka okujja nkoleko omuntu omunzireyo ssente bwe ziti. Kati ye aba azaagala munnange, kubanga oba omulemesezza okukola ebirala n'atuula awo ng'alinze ggwe. Kati ebyo byonna nga bindi mutwe, siibibannyonnyole nti munabategese bino ne bino surprise, kweggamba byali biwanvu. Naye nga munnange Mukama n'atuyamba, Millicent bwe yalabika era olugoye ne balukolako. Jjukira we baamulabira nga tebalina bwe bamuggyayo kubanga baali bapanguludde olugoye. Nga bwe nabagambye ebyembi bisekera. Naye nga bwe tutyo Mukama n'atuyamba ne tuvaayo. Ate ekirungi yali tafunye buzibu because twali worried nga tugamba naye teyafunye buzibu. So just waliwo ekyo nti tewaali masannyalaze, ate ng'ekyalaani kye balina okukozesa batono ababiyina, ng'okufuna omuntu nti y'ono we bakulagirira gendako ewooli ogezeeko buuzaako oli. Alright, ne tuvaayo eyo bwe tutyo. Nalina ovuga speed nga nnoonye watali jaamu n'empitayitamu bwe swi tugende. Munnange oluvannyuma ennyo nga wayise essaawa nga 3 Millicent bamuzuula waali. Ate nno baali batambula byabwe nga bwe muddamu ne munoonya ne mugaa tuddemu tuyiteyitemu nga bamulengera. Kyokka gwe baawufunza olugoye, ndowooza nga naye tabimanyi. Takutta olugoye talupanguludde lwonna, taluzizaayo, emikono agiggyeko giri waagyo, ekyowakati kiri waakyo buli kibadde. Simanyi kye nninza banyumiza mu lunaku luno. Ate olumu we bimpitirirako nkaabawo ezziga nga ndaba olunaku lugenze, tulina okukuba ebifaananyi obudde buli mu kuziba, naseetinze aba meekaapu batudde, jjukirayo oba akukozeeko batakukozeeko akukyajinga. Nakugambye nti okusituka okujja nkoleko omuntu omunzireyo ssente bwe ziti. Kati ye aba azaagala munnange, kubanga oba omulemesezza okukola ebirala n'atuula awo ng'alinze ggwe. Kati ebyo byonna nga bindi mutwe, siibibannyonnyole nti munabategese bino ne bino surprise, kweggamba byali biwanvu. Naye nga munnange Mukama n'atuyamba, Millicent bwe yalabika era olugoye ne balukolako. Jjukira we baamulabira nga tebalina bwe bamuggyayo kubanga baali bapanguludde olugoye. Nga bwe nabagambye ebyembi bisekera. Naye nga bwe tutyo Mukama n'atuyamba ne tuvaayo. Ate ekirungi yali tafunye buzibu because twali worried nga tugamba naye teyafunye buzibu. So just waliwo ekyo nti tewaali masannyalaze, ate ng'ekyalaani kye balina okukozesa batono ababiyina, ng'okufuna omuntu nti y'ono we bakulagirira gendako ewooli ogezeeko buuzaako oli. Alright, ne tuvaayo eyo bwe tutyo. Nalina ovuga speed nga nnoonye watali jaamu n'empitayitamu bwe swi tugende. Munnange bwe tutyo twamanaginga okutuuka ku Hypex Studios era bwe tutyo nga mbagambye yali surprise. Kadi n'alengera ekigambo Hypex Studio baali tebajja, baali so surprised bambi okutuukayokko kubanga munnange ebbanga lye batambudde ne Ibra panvu, so kati okutuukawo ne balabawo, that was already another surprise for them. Kyabeewuunyisa ng'oggyeko ewaka okubambaza the flowers and everything, neno yali surprise. So ne tutuukawo nga nabo bamaanyi nga okukoowa tukooyo. Manyi omuntu osobola okutambula olugendo nga kyoliko nti ndi ku kino n'otakoowa nnyo, naye wabaawo ekintu ne kikukyankalanya obwongo n'okoowa. So munnange bwe tutyo owa makeup naye nga jjukira twali twamutegese dda ku stand by bw'atyo ng'alina otandika makeup naye nga muli bubi saafi, nakola simple, tokola too much, twanguye anti ng'obudde buzibye ng'ate olunaku luwanvu kweggamba. Bwe tutyo ne bamukolako. So ate bwe ntyo ngenda batwalako makeup waggwa tubatwale muki mu studio mulabe. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye
Ennamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meeting zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 084 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Uva Dubai. Oyinza bava na Dubai naye kabale kumpi. Kabale kumpi kuva ku macha baleetanzi. Uva kabale ibundi Dubai. Ngoleka gwesidikire ne yagaide se. Kane yagale munanga tekoli. Ningo gambuti. Gamba. Weda nange ndiye. Mirusenti. Itawana mierere jona vejo jibakute. Junior. Ese Junior. Nebulungi. Naye motoka ebikoze. Ebikoze. Chifa. Chichori bulungi. Yako gapichi. Satina imeria notala bulungi. What is it? Kane no one. Namba mfata nsobola kuddayo bayita batya nsobola kudda Ddundu. Kisobola. Embuzi yange tebadde. Tuyekedde ni baba naziteekawo. Tugenda mbakubiirani. Sente wako walabi. Kapanda okalabi. Awo waka. Eyo busaabala yaffe. Tulina paka ya transitions tuzikola bukozi. Tetulina tukola nkola. Nabe bagana ne mbamu editing nabagana templates. Abagole bwe bali kya. Tugamba kuva lwe watandika kukyebusabala weewano. Kuva lwe watandika okumpulira nti ndi kukyebusabala. Wano. Ng'ogyeko wali we wankyalira uli wali wakandi. Naye okuva lwe twafuna ofiisi weewano. Walungi. Kamera zaffe muzibadde era tugenda bakwatisa amasimu. Tebazibodde. Guzireta bwe zitandikire. Ku ddina. Bagana ku ddina. Ddina gye babatwala kamera tebazikiriza. Bagana ku ddina. Tebagenda ku ddina. Buli kimu kyakyankalanya. Neno wadde naye kya nze program ddala manyi ekyaliko Katugezeeko. kati bakuttemu oba Vincent lwero olugoye balumaze olwo.
N'emikono tulanga luli fit. Okomyawo obusungu. Balukoze Balebirese. 3 hours. Kuva ssaawa 8 mpaka 11. Naye ng'ate abuze bubuzi. Singa ndo tumanye n'okubulabuze. Singa twategere nti waali naye yabuze bubuzi. N'okulaba nti abikolera wano. Singa twategere nti abikolera wano. Tukyalibadde ffeeyo nti weetuli ffenna nga tulinze. Kirungi eyabadde akulidde mukyala abakyala empisa zaabwe zeezo atambula essimu n'agireka n'aleka essimu nyimiridde buyimirizi wano eno ngikutte ddala ezo mpisa z'abakyala agenda ku dduuka n'agireka n'ojjukira nti olina kyoyagala omugamba ate ogenda okuba ku ssimu ng'evugira mu ntebe tyo n'essimu mobile phone Village Radio. Waliwo kiso tekiriyo. Singa twakyabadde twali tugenda kiteeka. Ebyo serious. Onayinza okulowooza bya sitoora. Oyo n'engoye tuzikubye. Ono mamuleyo ng'ayita muno. Tunoonya omuntu bw'ati. Ayambadde nga bino ebimuli. Kataako gw'osobera gamba ayiseewaawo kirira. Abadde bo nga bamulabyeko. Era bamulabyeko. Bagamba kwata lino naye ng'olowooza gyali eyo. Bagamba yeeyambuse. Bw'oyambuka nga bagamba yawese. Wakiso yonna. Kati mumusanze wa Namusera. Era ddala Namusera kubanga badakutte ku kiri Namusera. Kubanga paka gy'abaddemu ebadde erinnya Namusera. Yebala tereko. Kati. Gwe tunoonya. Nange kyenneebuuzizza wensigadde. Neŋŋamba jjukira nti yazze n'abantu atulowooleza ki? Abadde tabuuza kujerega abadde abuuza kuba omuntu yenna olwaba nga abuuza omuntu mutima bagamba oba ayina ekizibu gubanoonya aba ayagala kumanya afunye ekizibu kigwe munoonya tebasoobera kubanga munoonya omuntu ng'ali talina buzibu kubanga naawe oba okimanye nti bw'aba agenze wano agenda kudda kitegeeza bwa muno kitegeeza waliwo obuzibu obutuuseewo otherwise ng'omuntu gukyankalanye nga waliwo ekitali kituufu kati wensingidde owulira nga nfa kwe kumulaba bwe bamulabye olugwe ne balutandika butandisi olimba ng'olugoye teruliiko mikono balupanguludde teruliiko buli kimu awo nogujja bagira kati agenda ovaayo olugoye lwe bakutte fiitingi nga balupangula mu byonna olunaku lunyumye kuba ebyo binyumisa olunaku ayo serious olaba ne gaadi namuganye bino mukama agera ate sinaa waliwo kyowonye nabiganye yabala nabuuzizza naye wabadde wakwata kontenti abantu bagenda laba omukolo balowooze byali byamu era abantu abamu balaba ne balowooza sente ze ezibikola ebyo tebusi bya sente gaadi alabye ku zziga lya maanyi agateekebwamu nga tosobola gasasula okitegedde Yes. just imagine from kati nfunyawo gwenkubira ku ssimu kuleeta abantu Kampala oyinza kinyonyola otyo dabayo nkunyumiza mpulidde nga njabikamu ebyo nenga kankube nga kyenjagala owulira ku ssimu gyenkubye essimu baŋŋambe nti oba stay strong bijja kuggwa we binaggwera pulaningira awo gwenkubidde ŋŋambye badde yanzigye mbanoonye kati nkole ntya nzigye mbanoonye sente z'otayina kiki kati ate awo nfudde siwe ŋŋambidde mundeetere eddagala baleta extinguisher ne ziyitamu olugi baleese n'amira n'aweweera gwogubadde muliro ujasigadde anoonya mirisage ate naye n'abula nga naye omugambye alenye booda oyo neŋŋamba talina nnyo makulu gye tulaga alenye booda gye ate bwe tugenda kulekayo no n'essimu ate bwe tumufunye teba tugenda muleka teeke mbadde nkola teeke ngimanyi
bwe mpereza essimu tasituse n'avaayo tazze babadde bagenda kuddamu ayambalemu balupangulule ate singa nawe tozzeeyo baliba tebategana tuli serious bano nabo bwe bamaze ne balaba Millicent ne beegatta naye ne bamusaasirako nno baleka badde bakoye nga bawummulamu beegasse naye kati bwe balabye nga mbakubira non-stop kuba mbadde mbala eddakiika nga nkuba every after 10 minutes kati oli n'agamba ono manyi kati gwalina essimu nga gwe gwakubira ddayo otuule waali kati era bwe bakikoze ne ŋŋamba gaadi kati neeyo tteeka engimanyi kati alabe n'owessimu azze mumazeeko emirembe n'addayo konze Musa oliwa nga Musa naye bw'omutuma abeegattako kati ate ye ng'afa nseko oli ng'onseko buseko kati azze wendi ng'akiseka banange olugoye luli olugoye ne ŋŋamba gaadi kati ekyo kisimika kyamannyo ng'omubuuzo olwe lutuuse nti bateekako emikono bateekako nkonze emikono bagiteerako kati essaawa omusiru alusala bw'atyo ne bimulema n'okugattagatta ng'ate yeegeziwazza ayina ne gye yasooka ndowooza owula muwa akazindaala tunyumize noonyegere gyamaze 3 hours noonya gyamaze 3 hours waliwo gye yasoose ne balusaaniriza n'atambula ng'ali na mu ddakiika 3 wali gye wasoose ne baluyuza n'olumugjako gwe kuba ŋŋambye 3 hours muwa akazindaalo kubanga bino byetaaga akazindaala tunyumize olugero gwe yalutandisa atya tumubuuze wenkubidde mbadde njagala ŋŋamba ebigambo bino nti olaba ovaako bw'oviirako nga kisusse andaze kati obadde ankukolere bakunoonyeze oba sente z'otayina kati awo wenkuŋambidde olaba bamwe mbadde mulinda bwe babadde balinda bwe babadde banoonya Millicent kati wano babadde baba balinze okuva ssaawa 4 just imagine nga tebalina kye bali mu kukola batudde awo balinze abagole okuva ssaawa 4 ez'okumakya nga ziri mu ssaawa 10 mwanda mulina sooka wano babakole meekapo ono Safiina mubuuze namubuukinze yesterday babakole meekapo bw'amala omukola meekapo akuba ebifaananyi tugende ku mukolo nange ebiri erye oba singa batwaze ne takisi ffe ngaffe nomutatu kimu kambuuzo sootuula mu takisi mu takisi balogituulamu so olutuula mu takisi nentuusa wentuusa naye kati obuzunga walaba akagaala ako kasumbuwa era waliwo wendaga sitwala akagaala ko ngamba nja kufiira nja kufaafagana n'eyo nako bakakwata nebakateekamu sitera katwala kazitowa ntera kaleka kati nga bino ebyemizannyo okaleka olusuno osangayo obutebe eyo ng'omugole gwe balina okuwa ebifaananyi abuze anti nze nsazeewo omugole n'essimu ye naye ng'omugole tasobola gamba emikolo amanye namba ya omwami we amukubireko kubanga tuvudde mu by'okulumwa time ne tugamba yafunye obuzibu nze ntuuse nekikonfaminga nga muba bamutomedde n'agwa gaadi nno nga yaawe agamba ateri buzibu bwamuko nze yafunye obuzibu nga sirowoozaayo muntu mu nsi gwe bayimiridde ku kkubo nga bamulinze for 3 hours nga gyali alyokke ng'ali comfortable nga baalese tabalowooza 3 hours ssaawa 8 olaba omupiira gwabise twakava ku mafuta olaba otunywedde amafuta omupiira we gwabikidde nga twakanywa amafuta sikyo siwe mbabuuliza bannange zikoonye mmeka ne muŋŋamba zikoonye 8 omupiira olwabise oyo era n'atambulirawo kyekyo kuva 8 avuddeyo 11 dakiika 10 okuva ewa Kiso okutuuka wano nvugiddewo eddakiika nga 25 ku 3 ate nga tusanze ejja mu bambi mpisa eri mu kyomunda siise nansana 30 minutes emikolo si mmere kulya omukozi omugabe mbuna abigyemu Katonda nedda fotudde ŋŋambye ebyo simanya waliwo kyowonye
era bwatyo katonda kuluna atinze mu nyumba ate ku luno nedda bwatyo buli kyokola akulaga nti kikaluba ojula okugamba singa oba nkivaamu buli nesenalayo omulimu omwangu agulaba nga guwedde yaba alaba nti mwangu pointirango kitegedde agulaba nedda kati gwenyumiza bwekinyonyola omuntu nti okuva sawa 8 nva ddundu paka 10 nga neyasimbudde e Dubai 12 netugaka tugenda waka time gyetunonyereza Millicent emala omuntu okuvuga mpaka Masaka tetulavayo mukaaga gwaki netuvayo mukaaga tugaka tudda waka tukuga emmotoka naye n'emmotoka nayo nekyusinga mpiira kwabika leero ateboka natandisa okufunira ebizibu ku express naye ng'olwo nayo katonda afaasa Millicent tafuna bifaananyi kandi Millicent abakujamukyali mwandigeze ku ddina yammwe naye nze nandisoose bayisa munyonyo Millicent nafuna ebifaananyi byayagala naye omanyi gwe basubidde olaba Christine Nagawa ogenda ye mulaba kuba singenda labika fano omuntu yatuyise essaawa mmeka ntuukeyo kati sisobola Millicent agaye mbw ajja tutuukawo tugendeyo wakiri ye yale ku ttaka bamukubi omugole bamukubamu awo ngonoyena obwonyo nabonerera omwoyo w'amagezi n'abeera akomangawo tutuuse nga baate bafaani neraliikirira beeraliikirire bunzono abadde baweereza bu flying kiss shifa wuuyo ng'ate nabo bantamye butami omatuuka n'onyigira bafaani nga toyagala bakutulenako ati nga simayiro tolina bwotagifeeki ng'obikooye wekyayi ekiriwa naye katereddewa bamukubako efuufu uyo bamukubako efuufu bamukubyeko n'efuufu katali steady atakyaleko ngulu yani abasajja munyenza munna atudde bamukubaka makeup akyuse n'okyuka gwolaba nfuufu ate nze eyange ekyaliko gwe leeta katambala olwo biva ono byebifaanana n'oli munene bano nno bamwetoolozza bigere oba 5 times n'ogamba kati katwambuke katukirire mu paaka wa bwe bazze ne balya Rolex ne baddayo bupya era nebagwamu bamuguddeko bugwi naye okumanya Millicent nga ali bibye yatuuse takimanyi nti mumunoonya nga teralaba nga kyetaagisa n'okwetaagisa inga kyaliko olugoye luggwe alyoka agenda oba luwedde essaawa mmeka oba ssaawa mmeka oba gye tulaga oba tutuukayo ssaawa mmeka ebyo nga si byalinako era Ibula nga bwagambye bino ebintu bwebiti tebibula by the way at first nali ne Reverend katukola ku bintu abaana ngamba no ebintu by'okugattibwa waliwo abajja wano okugattibwa yali ayagala kyeka nabo bali mungu nga ayagala obayambako ngende bazikwatemu ku mutunzi wa Millicent nswalira omutunzi wa Millicent ewakiso totegeddewo bano bajja mutwala bakulagewo anziriremu engoye zange kati we nasoose ng'akunyonyola ng'alabira ddala n'alabira ddala kati owasoose bakoze batya maama n'akiraba kirimu n'akatimba ako nga omulimu omunene
ate naye buzaabuza kale nendaba tagusobora nengamba naye ku kapande nalabyeko wamasuuti kaneyongereyo mu maaso negenda kwatunga bansanze wamasuuti yasoose kukwata munene kati eno nekisigala bwekiti bali tebalukuteeko tebasumurudde era balambuddeko kati nga Millicent waga munsonyiwe oba ngalamire mu nkube bigwe moment eyo yansasa naye nga bwe tutyo so mwenjoyinge studio session naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo botona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere paka jinkoma jokoma nono mbadya wana leta olobulabo buntuka omwanono naye wawa mukwachi pwaja mupomelanze zo surprise ataka tazileta hatataka wabulonina sikubino byokola binjiwo munnange bwe tutyo studio session yatambula bulungi era bayanguyira ddala ba Hypec jjukira ebintu babikola in a professional way twabasanga already beetegese bali organized nga batulinze batandika otulinda kuviira ddala ssaawa 4 ez'okumakya twamaliriza tubatuuseeko ssaawa 12:30 ez'olweggulo nga zigenda wera ssaawa 1 kyokka nga kwezo 12:30 omugole alina okukola makeup yekko mukola okimanya atwala 30 minutes almost 30 minutes to 1 hour kitegeeza batandika studio kuba ebifaananyi kitegeeza babitandika around ssaawa ng'emu kitundu but in just a few minutes baali bamaliriza bwetyo ne tukyagenda mu maaso ne surprise eri abagole it was too late jjukira obudde buzibye tulina abaana ne tugamba why not tubikole we live once bwatyo Kibuuka n'agamba nti tuddawa Munyonyo era nga munaye tetuzivuze kudda Munyonyo ne ttiimu yonna Millicent olwalaba akapande kali nti Munyonyo Speak Resort tomanyi ssanyu lye yafuna yagamba bannange bino ng'ate bisusse bannange ndi mu kutambulira mu birooto ani yali amanyi nti bino birisoboka kambateereyo momenti yagamba bannange bino ng'ate bisusse bannange ndi mu kutambulira mu birooto ani yali amanyi nti bino birisoboka kambateereyo momenti munnange nga bw'olaba gwatambula naffe tuuto tutambula kufuluma mmotoka tuvuddeyo ne tumuvinga mpola mpola bwetyo ne tugenda mpaka Munyonyo batwaniriza bulungi ne batutegekera bulungi ng'ekifo kirungi Millicent n'asanyuka nti bannange tuli ku nnyanja laba amazzi naye since twatuuka kiro tetwasobola kulambula Munyonyo yonna naye nga kyali mu pulaani yaffe batuwe kali obwo bumotoka obwo babuyita bumotoka oba balina ekigambo ekirala kye babuyita obwo bumotoka obwo butera okuvuga abantu omwo kuvuga emigugu oba ozze n'emigugu luggage nnene ne bakuvugamu so twali tusuubira nti tugenda kukozesaako tulambule twetooloole yonna yonna balabeyo then tulyoke tutuule tulye naye munnange obudde nga buzibye nga twakooyekooyedde emitwe gikooye twagala kuwummula ate munnange tetwamaliriza nga balina okusula anti katubakubanga ate tubazzaayo waka eri wala eddundu twali tetusobola ate kutukulyako kimere Munyonyo ne tusalawo tulye ekimere Munyonyo basule nyenkeera tukole ebitawedde tulyoke tulabe ekiddako bannange mbeebaza okubaako nga bwe mutulabaawo tuli kumaliriza kimere twakinyumirwa era buli omu bamugamba asabe kyayagala
era munnange buli omu yasaba kyayagala abantu ne bawoomerwa ekimere buli omu ng'atenda obuwoomi munnange olwo olunaku bwe lutyo bwe lwagenda so twalina okubanga tugenda buli omu gye yalina okusula awummule kati ate munnange wootulabira ku makya guno twakeera bukeezi anti munnange tufuneko ku outdoor photoshoot twalina okufunako photoshoot y'emisana emunyonyo naye ne tugamba nti ate era tudde emunyonyo gye twalidde ddina nti nedda kati ate kabalabe ku kifo kye bayita Aquarius era gye tuba tukola photoshoot ey'emisana ne interviews nga bwe nzize mbagamba nti I found myself nga ndi ddundu ebakka mu maka ga Mwami Gaadi simanyi nnyo birala nga sibamanyi nnyo tetwemanyi nnyo munnange twali tugenze mu moment y'okwemanya okuba interviewinga okunyumyako nabo n'okwogera ebisinga kaawo kati be twanyumya nabo tugenda bibawa mu videos eziddako wabula mbasaba tutuuse mu moment toyina kubulwa data toyina kugamba nti byampiseeko toyina kuskipinga video yonna bw'osubwa tojja n'ombuuza nti ate shifa eno twatuuseeyo tutya era munnange bwe tutyo twakola shoot ye Aquarius nenga obukoowu nga tukyalimu n'obukoowu bwa yesterday ate nga twagala abagole tubazzeeka baasuze ye mikwano so tugenda batubawa emboozi mugenda kwewuunya emboozi ezimu ku ezo ze twanyumya n'abagole baffe nammwe mugenda kwongera bategeera ebibuuzo byonna bye mubadde mwebuuza mugenda kuba mubimanya naye nga tubaagala nnyo mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale tukkiririza mwebale tusapootinga buli ayinako kyakoze era tukyabakoowoola mikwano n'abaatuwa ye tekirimu sitaani mukwano bw'oba weekubyeko mu mutima n'ogamba kambongereyokko ennaku zituweddeko naye tetunnamalayo bintu ebimu ku ebyo bye tulina okukola ebimu twabijje nako ku budget but waliwo ebimu nga tebijjikako tetunnaba bimaliriza tubakoowoola mikwano mujje mutwegatteko tubeere ng'ate tuggusa abantu bano famire eno naawe gy'oli ojja kusanyuka nga bw'olaba famire eyo esanyuse ng'ogamba nti waliwo omukono gwange waliwo ettaffaali lyange nga naawe olina ettaffaali ly'otadde ku mulala ng'olina ky'okoze ku mulala nga naawe amaanyi go gataddeko ne ku mulala nga yeggwe reason y'omuntu omulala okusimayiringa yeggwe reason y'omuntu omulala okufuna ku tulo yeggwe reason y'omuntu omulala okuba n'essuubi mu nsi muno nga yeggwe reason y'omuntu omulala okuhiiringa omanyi nti munnange okuhiiringa kuno omuntu ng'alina ekimuluma eddagala likola nnyo ne liwona ng'olina essuubi so mikwano kansooke mbeerekereze wano mulinde next videos mugenda kulaba bannange Millicent Yasireyinga yakola ebyatwewuunyisa mu vidiyo eziddako naye nga big up to Hypex Studios mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera abantu balungi so nganze Shifa yes ali ku abo ba brand ambassador ba Hypex mbasiima nnyo era mbeebaza okuba nga tukolagana n'abantu abalina omutima omulungi abalumirirwa abantu abalala era abategeera omuntu omulala nti aba agwana essanyu so thank you very much era mbasaba mubawagire bw'oba olina omukolo gw'olowoozaako omukolo gwonna bwe ngamba omukolo gwonna ntegeeza baby shower bridal shower kuyingira kwanjula anniversary proposing ogenda kuproposingira mwagalwawo think of Hypex Studios bagenda kukubira ebifaananyi ebirungi bagenda kukwatira videos ennungi bagenda kukola ebintu nga bya mulembe nnyo 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 ddala nga biri on point so we love you so much kamberekereze kati naye mbagambye bw'oba towa subscribing nga togenda kufuna notification please subscribe oleme kusubwa kantu konna konna kuba tugenda batugoberera abagole bano buli wamu buli kimu nga tubaweereza ate mu subscribing kuba bw'oba towa subscribing ogenda subwa omukolo live
Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Era nga mikwano kankulagene ku bufaananyi buno olabe ku mwami Gaadi oyo before accident. Ye yoyo mwami Gaadi nga sino track tennamukoona nonno anti twabanyumiza story bamukoonesa nno fujjo owa sino track yakikola akigenderedde iye nasibamu bwati nadde emabega n'abakoona so abaalaba story ne mugigoberera nkimanyi kyenjogerako mukijjukira era mukitegeera. Olaba binantu bibatera okugamba nti munnange osonyiwa noweerabira kati bannange mukama oyo omusonyi wootya noweerabira nga yakuleka munnange nga spine kiralamu naye nga yoyo mwami Gaadi before Kabenje era obufaananyi obwo mu bulabe bulungi munnange mumwetegerezeeko. Mweraba mikwano. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.